Hallelujah. Praise the name of the living God. This is morning breakfast. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Abba Father. Good morning, our Lord Jesus Christ. Baganda bange mwena mu Kristo mbalamusizaako mu linnya lya Yesu. This is morning breakfast. Tuli mu Matayo 13:25. Matayo 13:25. Bayibuli ya Luganda ulira egamba bweti nti naye abantu bwe baali beebase, gamba nti awo bw'oli nga weebase, kiki ekyaddirira? Omulabe bwe yajja n'asiga eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi n'agenda. Amiina. Tuwulidde abantu bwe baali beebase. Twebaza Mukama nti eno wiiki yonna Omwoyo Omutukuvu abadde ayogera otulo tuve mu tulo. Kati wano wulira gwe woolemera mu tulo, gwe woogaanira mu tulo, kino kye kibaawo. Naye abantu we baali beebase, omulabe waabwe n'ajja. Tuyina omulabe omwo nga ye Setaani, oyo yamanyi okusiga eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi era ne yeegendera. Gweno weewuunye, morning breakfast etandikidde mu maanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Gwe weewuunye, we weebaka woolootera bikawuula, olabira simanyi mbu boyfriend wo akukyalidde ate mwegasse muli wamu, eyo ŋŋaano ya mu nsiko. Amiina. Woolootera simanyi be wakyawa bakomyewo ate oli mu buyumba bwabwe mbu simanyi oli bafumbira ng'ogamba inabadde ng'ewagundi. Amiina. Kuba bitera kukoleka nnyo mu basisters, ba brothers simanyi. Amiina. Oba bibakolekako eyo ne musirika. Naawe n'olaba kasisita nga kaaze ka girlfriend anti Setaani yabyonoona. Mukama waffe yeebazibwe. We don't have girlfriends. Naye Setaani yabyonoona. Twakopakopa the western culture. Bayibuli eyina girl and boy, nebeera ne woman and man, nebeera ne wife and husband, full stop, nebeera ne brother and a sister. Amiina. Nebeera ne father, mother, daughter. Naye mbu girlfriend, kati ebyo byolaba mu birooto. Amiina. Nga weebase, omubi ajja n'abaako ky'asiga, n'asiga eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Naye abantu we baali beebase, tuli morning breakfast nga tuyimiridde mu Matayo 13:25. Naye abantu we baali beebase, gundi bwe weebakira bw'olootere agalooto agabi. Mukama waffe yeebazibwe. Gwe tusobola nakutunula n'osoma bayibuli n'osaba gwe buli ssaawa mpulira anafuye kaneebakewo. Kati awo weebakanga omubi ajjayo eŋŋaano enfu, eŋŋaano ey'omu nsiko, eŋŋaano embi n'agikusigamu n'amala n'atambula n'agenda. Olaba woozuukuka nga yakusizeemu ekyoyo ekyokwaka. Ngambye this is morning breakfast. Olaba woozuukuka ng'omubi yakusizeemu dda eŋŋaano ey'omu nsiko, gundi tukube eŋŋaano ey'omu nsiko. Bayibuli egamba horibozitaya nti na buli kisimbe kitaffe ow'omugulu ky'ataasimba kiteekeddwa okusimbulizibwa. Amiina. Ekyo ekyawandiikibwa twakimala dda mu morning breakfast. Naye wulira nti naye abantu we baali beebase, omulabe waabwe n'ajja n'asiga eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi n'amala n'atambula n'agenda. Mukama waffe yeebazibwe. Ozuukuka oyina ebyoyoyo ebikwambadde, oyina ebyoyoyo ebikuliko, n'otandika okola ebintu ebitaweesa Katonda kitiibwa. Ozuukuka wenna obusungu bukwambadde, omubi yamaze dda okusiga eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi atambudde agenze. Olw'ensonga gwe wali you were enjoying sleep, wali mu tulo. Tewamanya ng'alumba, tewamanya ng'ajja, tewakitegeera ng'atuuse ali kusiga eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi. Amiina. Hallelujah. Praise the name of the living God. Naye abantu we baali beebase, omulabe waabwe n'ajja n'asiga eŋŋaano ennungi. N'ajja n'asiga eŋŋaano ey'omu nsiko
mu ŋŋaano ennungi n'atambula n'agenda. Ey'oluzungu n'egamba but while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Amina. All the tares that the enemy planted when you're asleep, they have to be uprooted. Amina. Buli kyonna ky'olaba nti annaye kino si kibala kya Mwoyo Mutukuvu, si kwagala kwa Katonda, biteekeddwa okusimbulizibwa. Kubanga wali weebase, omulabe ye n'atambula n'ajja n'asiga eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi, n'atambula n'akola ki? N'agenda. Bintu bingi mulokole by'olabye, bye weezuddemu, bye weerabyemu nga mu butuufu byo tebiweza Katonda kitiibwa. Ebyo byonna byakusigibwamu nga weebase, ng'oli mu kufuluuta, weebaka kalamba. Kyo twakoze mathematics ne tugamba mu lunaku mubeeramu essaawa 24, gyako essaawa ez'okukola. Kati okusaba osabira ssaawa meka? Mukama waffe yeebazibwe. Gwe singa weebaka kalamba oba owa omulabe the opportunity, the chance okujja asige eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi era amala atambule agende. Ate onootegeera, onoomutegeera. Amiina. Tugoba myoyo, emyoyo bannange, omwoyo gundi bubi, omwoyo gundi bubi, omwoyo gundi bubi, omwoyo gundi bubi. Omwoyo gwaki? Gweteekawo. Ogukuli obubi gwe guliwa? Ogwo omwoyo gw'ogamba gukuli bubi, gwe kennyini gwebaka tulo. Omulabe najje n'agusimba mu ggwe. Kati ogusimbuliza tolina n'amaanyi gasimbuliza mwoyo, kubanga otulo buli wogezaako okusaba n'oyingira ku front line n'otandika okusumagira, n'owulira obuzito, n'owulira nga weena omenyese, n'owulira nga bannange n'oyayuya n'okwayuya mu pureya. Mukama waffe yeebazibwe, ng'omanya nti walumbibwa dda. Omubi yajja nga gw'oli mu tulo n'asiga eŋŋaano ey'obunafu. Ovanga ku dayimoni ey'obunafu. Bayibuli ejoogerako dayimoni y'obunafu. Dayimoni ey'obunafu yali yagongobaza omukyala mu yeekaalo okumala emyaka 18. Dayimoni ya bunafu. Ovanga ku dayimoni ey'obunafu. Esobola okunafuya mu bintu bya Katonda, naye n'obeera active. Ajajajaja mu kuchatinga gye sirina omuntu wano walolololololo, you can even chat for 4 hours. Naye dayimoni ekulinda, dayimoni ey'obunafu ekulinda okutte essaala oyagala kusaba, n'olyoka osumagira, n'olyoka obongoota. Twali mu Bible study twalaba the spirit of stupor, okubongoota. Abantu babongootera ku ssaala, abantu babongootera ku front line. Mukama waffe yeebaze, kubanga omubi ye yatambula n'ajja n'akulaba nga weebase, weena weebase kalamba. Ng'enjogera y'ennaku zino tiyeebaka kalamba, oyo yamalayo nga bambi omazeeyo kalamba. Omubi n'alyoka akusigamu the spirit of stupor, ogwo omwoyo gw'okubongoota. Wano we tuba twogera ku bintu birala, you're the most active member in that church, but when it comes to prayers, nga the spirit of stupor gukwambala n'obongoota, n'owulira nga bikunyiye, n'owulira nga amaanyi tolina, ate n'ogenda ku buliri mwatu otulo tubula n'okubula. Mukama waffe yeebazibwe, ng'omanya nti waliwo eŋŋaano enfu mu ggwe, waliwo eŋŋaano ey'omu nsiko eyasimbibwa mu ggwe. This is morning breakfast. Katonda omulamu, Katonda omwesigwa, Taata tusaasire, twebase ne tutazuukuka na kusaba, ne tutayawula na ssaawa za kusaba. We have been so busy. We are too busy for Holy Spirit. Omwoyo Mutukuvu ne watuzuukusa Mukama. Tulaga nti ffe twagala kwebaka tumaleyo, naye Taata tusaasire, tusonyiwe. Mu bujeemu obwo, mu bunafu obwo omubi bw'atulumbidde,
n'ajja n'asiga eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi ng'ekigendererwa ayagala eŋŋaano ey'omu nsiko ete eno eŋŋaano ennungi. kabaka w'abakabaka naye tetugenda kwebakira birabo byaffe, tuzze mu maaso g'omukama in this morning breakfast soaking of glory. mukama otuze bujja na buli kisimba ez'eŋŋaano taata omubizzi yasiga nga twebase, leka mukama zisimbulizibwe zive mu bulamu bwaffe olw'ekitiibwa kya katonda. katonda omulamu, katonda omwesigwa, oli katonda akola ebikulu, oli katonda akola ebinene. leka otuviireyo mukama. nsaba ne baganda bange bonna mukama ababadde babongoota kabaka w'abakabaka bazze bujja bambaza amaanyi, bawa amaanyi ag'okusaba, amaanyi ag'okusoma ekigambo kyo, amaanyi kabaka w'abakabaka taata ag'okutegeera ekigambo kyo mu linnya lya yesu kristo omunazaalesi omwana wa katonda omulamu. This is morning breakfast. owulira ng'okyayagala okusaba weeyongere, naye ayagala okulokoka naawe sigenda kuggalira wabweru. teeka emikono mu kifuba, gamba mukama nsaasira nsonyiwa, nsaasira nsonyiwa mukama, naye mpulidde ekigambo kyo, nzijja gy'oli nga nzikiriza n'omutima gwange nze yatula amaanyi go. gamba nti mukama nzikiriza n'omutima gwange okuwewa obutuukirivu, era gy'amanya gange mu kitabo ekyabafu ogawandiike mu kitabo ekyabalamu. njatula n'akamwa kange nti ndokose nga tewali ankase. muganda ng'azeema ebigambo bino olokose, mukama akunyweze, akusiba amaanyi mu lugendo luno olw'obulokozi mu linnya lya yesu kristo omunazaalesi omwana akatonda omulamu. Hallelujah, hallelujah. This is morning breakfast. Tulinayo prayer request. Kayitire wano morning breakfast. Our brother gwe tusaba naye afunye accident, in fact ekiro ky'olwaleero, naye twebaza mukama nti bamuddusiza mu ddwaliro eriri okumpi ekagoma. kati singa oli eyo kagoma muganda wange ojja tuwandikirako ku mukono so that we send you, kubanga some of us we are far away. ogende omutulabireku. Amina. On our behalf abali ewala right now. mukama abanjagalire. Shalom, shalom. Hallelujah.